buno bubaka bugende erigwe omukuru eyantuma ogenda okuba Icuri amasasi sevo kuyisa emirundi meka njagala sente zange. I need my money, or else I'm gonna unmask myself so that people can identify me and you see what's next. Njagala sente zange tukozesanga muri bariya z'amaanyi nitugende tukora ebikora ebyokuyiwa omusaayi maziwe Katonda anyigira ffe abase simwe mwe mututuma ne mudabiteria mwe kulinda kakati tsebo njagala sente zange. Gwe Kalenzi gwe yonna gy'oli njagala omanye bino tebakyabinoonyezaamu content. Yisima yatuluma nakati Yisima akyatuluma kavubuka gwe mbugu wamutta. Omanyi mwagala nnyo okukola content babawaane mufune following baboogereko bajja kukwata kasajja gwe bakusibe kasajja gwe weefuula mbuli w'ekitalo wano. Njagala omanye oli mu Uganda wano eno gavumenti ya Museveni tokyamala gakola bintu n'odduka postinga bintu ne batakulaba. Nsaba gavumenti, poliisi, side iso mulabe video eno yavuddewa bagipostingiddewa ono omuvubuka mumukwate ajja atubuulire wajja yatira Jajja Icuri era ani yamutuma bamuwa sente mmeka nga bwe bwagala content buno obulenzi gwe kavubuka gwe toddanga mono yasabirano oyogera ku Jajja Icuri omanyi bwe yatuluma manyi Icuri bwakyatuli ku mitima omanyi Icuri omugo gwe yatukuba omanyi abatayisima kye baatukola mu bulamu bwaffe wano ku social media ne mu bulamu bwaffe bwa bulijjo osinika ebinyo mu gwa tayisima mwagala content wano yeba ne content atusiza wana Uganda simanyi sente bampe sente gwe nsaba poliisi gavumenti wonna we muli mukola nnyo okunoonyereza mukwata bana abatawagira gavumenti ne mumanya wawe bali ne mubanoonyereza. Tusaba essimu eyapostinze vidiyo eno yavuddewa era musobola ogimanya. Vidiyo eno yatandikiddewo okusaasaana oyo yatandikiddeko vidiyo eno okusaasaana atubulire yagijeewa era wanabaga inanyini simu yataddeyo vidiyo eno mujja mutegera ba amaaso gagano geraga manyi muno obuvuka buddeeyo nga bumaze okugula obusimu bufuna ebisimu bya Tekino simu bya Itel ne mubeera nga tebina bya kupostinga ne kagamba kateekebwa ebitiisa mu Uganda nga tekamanyi kigenda kuddako. Nsaba poliisi bulijjo mukwata abantu wano mukwata abantu abalwanisa gavumenti eno ne mukwata abantu ba people power wano ne mumanya wawe batudde wawe bali. Njagala mutugambe temusobola tegera kano kavubuka we kasinzidde kuteekayo vidiyo eno. Njagala musaawa mutugambe nti omuvubuka mumukutte agamba nti yatta Icuri kubanga n'amaloboozi agali mu background galaga nti gali mu Uganda. Mmanyi buno obuvubuka bwagala nnyo content wa TikTok bwagala nnyo content wa social media bulemweddwa okukola we kavubuka gwe kabakukwate otubuulire engeri gye wattamu Yisima ani yakusindika era emundu yamutta eriruddawa era yamusindika omwogere n'essente ze bakugamba ozoogere Yisima afune obwenkanya gyali emagombe. Mmanyi musinikasinika nnyo ebinnyo wano nga mwagala comment nga mwagala content nga mwagala baboogereko toddangamu sinakuddamu bakwate otubuulire ani yakusindika bakwate ebitongole byonna ebya gavumenti musobola okunoonya vidiyo gye tuziteereddeyo senga ziba za people power musobola ozitegeera amangu. Vidiyo eno kana akavubuka akagamba nti katta Icuri kagiteereddeyo wa era musaawa mukwate essimu eyo n'ekifo we bagiteereddeyo mumukwate atubulire engeri gye yattamu omwagalo w'abangi atubulire engeri gye yattamu Yisima mukwano gwange. Yisima yali mukwano gwange nnyo nga nkubira akasimu n'angamba kabaata kino nga nange mukubira n'angamba kabaata kola bwoti tosobola kuvayo kutandika kusindika amanyi omuguwa muto banja sente ze zakussa jjajja waffe Yisima Icuri wanditugambye mmeka ne tuzisobola ne tuzikuwa wanditugambye sente mmeka zibakuwadde okutta Yisima twandizisonze twandizikuwadde notatta Yisima obanga gwe mutta obanga sigo wamuta kasajja gwe bakwata ogenda obundire mukomere eruzira mukanoonye gavumenti munoonya akasajja kano tubawadde essaawa 24 ng'essimu eno eyakutte vidiyo eno mugifunye nga nako mukakutte nga kali ku poliisi. Manyi bulowooza nti gavumenti yakusaaga busaazi bulowooza bino ebintu bikyalinga biri ebyedda ojja kumala gasulayo vidiyo weekweke tekikyasoboka kati mutulage nti kati mukola gavumenti mutulage esente zemuteeka mu security nti zikola
Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes